Bazibumbira Azza ogwa Naggomola. Bazibumbira Azza ogwa Naggomola essuula yaffe. Bwe yamala ekibiina ekyokuna, Bazibumbira yatwalibwa mu ssomero eddala. Lino nno lyali ssomero kkulu nnyo nga lirina ebibiina 6 mulamba ate era nga mulimu abayizi nfaafa. Musajja wattu yali alowooza nti mpozzi bw'anaamalako essomero liri lya Ssebbirikundi nti mpozzi lw'anaddayo eka kyamubuukako kubeera yasuzibwa busuzibwa. Amaka gano gaali ga kitiibwa nnyo. Nnyinimu yali musajja ssemaka ddala era ng'alina abakyala 2. Oluvannyuma Bazibumbira yasalawo ga kugondera buli yalinga nannyini kiyungu. Newankubadde nga waka wano waliwo abaana bangi, naye omwami nga tayawulawo nti bano baana bange oba booli, naye nga bonna abakubiriza okuba abayonjo era ng'abawa ebbanga okwejjukiza bye bayize mu ssomero. Ne bakazi bajjanga nabo oluusi babeera basanyufumukko, naye nga naawe bw'omanyi balinga kabugo kakadde era balinga busa bwa mbogo bukala kungulu. Eky'omukisa omubi nga n'abaana baabwe bennyini nabo balinga bajja na bajja, nga bamukyala mukulu teboogera na bamukyala muto. Bazibumbira yasulanga awo mu ddiiro kubanga tewaaliwo kisenge kirala. Mpozzi kino kyamunyigangamukko kubanga mukama we yagendanga n'akyaza basajja be bawampa ssebo abajjanga okulya ekyeggulo, ate bwe baamalanga okulya nga batuula lukonera nga boogera lulondakambe. Musajja wattu olwo ng'atandika kutema bisiki. Oluusi okugenda okugwawo nga kawooza masiga katuuse ku ssomero, ekibiina kye yatandikiramu ye yasingangamu obuto anti ng'abalala batuuse n'okuwa omusolo ate nga abawala babunduse n'amabeere. Obulenzi obuto bwe bwatuulanga mu maaso, agakulu go ne galyoka gabongootera emabega. Ekiyumba abaana mwe baasomeranga nga kya ssubi era nga ne wansi wamaala obusa. Awo nno oluusi abaana bwe batakeeranga oluusi n'oluusi babaleesanga essubi oba okubakimisa obusa. Bazibumbira yasesanga nnyo banne kubanga kitaawe yali yamuwadde ekisawo eky'ekiseveni mw'abaakuumira obutabo bwe. Mu kisawo kino omwana mwe yatwaliranga n'emmere era bwe babalaalikanga obusa nga nabwo mwabuteeka mbw abawala baleme kumulaba nga yeetisse obusa. Naye baakugamba dda nti akalya amaggwa ke kamanya bwe kagakyusakyusa, kubanga nange simanyi ngeri musajja gye yasobolanga okugiyisa ebintu ebyo byonna mu nsawo emu bw'eti. Abaana nga mu ssomero bayiga nnyo, bayiganga Oluzungu era bwe kakutandanga n'omala oyogera nabo Oluzungu nga bajja kukukoosa naawe olabe. Era bayiganga history awamu ne geography. Mu geography nno nga bayigamu amannya g'emigga n'ensozi mu nsi z'e Bulaaya, naye nga bw'obabuuza erinnya ly'omugga mwe bavuba ensonzi ng'amatama ntengo. Ate era bwe baayiganga ebyafaayo bya Ruumi ne Misiri ne Bulaaya era ebyo nga bw'obibabuuza tebatamwatamwa n'akatono anti nga tebabirinaamu buzibu. Naye bwe wababuuzanga ebika, amannya g'ebika byabwe oba amasiga oba emituba mwe basibuka nga badda mu kwasaamirira bwasaamirizi, ebyo nno eby'ebika byabwe byali tebijja mu bibuuzo, n'olwekyo tebaalina nnyo nsonga kubikwata. Ne mu kubala nno nga nabyo bwe batyo. Ebintu bingi baabikubanga budinda, baabalanga pawunda ne pensi. Waliwo olunaku lumu Bazibumbira lwe yabuuza omusomesa we nti, ate ssebo waliwo njawulo ki wakati wa peneezi ne ssente? Ko omusomesa nti tewali nnyo njawulo kubanga ezo zonna ssente za kizungu. Ate era Bazibumbira n'abuuza nti ate siringi ya ngeri ki eyo ebeeramu ssente 10 ate ne peneezi 12? Wano omusomesa kwe kumubogera nti kalenzi gwe
oyagala kwegeziwaliza wano twala eri amazzi go baagabaliranga mu galani ne mu payinta amalebe n'amapipa nga byo tebabyeteekera naye mu ssomero lino ng'omusomesa bw'akubuuza ekibuuzo n'omala otamwattamwa nga munaabulonda era mpozi wano bazibumbira we yayigira nti omusomesa ye tagwa buli kintu abeera mutuufu omusomesa ddala yali nalukalala era n'abaana bennyini nga bamutiira ddala nga tebaagala kubeera waali mu kibiina nga tewali anyega era nga weweekolera ne weenyeenya oba okukolola ng'abadde ayigiriza ng'obuwa obukomye era bwe yamalanga okusomesa n'olyoka obuuza obubuuzo ng'onoolaba ekimufaamu era nga naye kati olwo baayiganga batya nga abasomesa b'edda baali bazibu banna era nga naye bw'amala okusomesa n'omala abuuza nti mutegedde n'omala oddamu nti nedda mpozi ng'oliko kyoyo bannange ng'oliko kyoyoya paleedi nga zeziringa paleedi kumakya paleedi mutuntu paleedi ekyemisana nga kiwedde paleedi eggulo paleedi ze zaabasiibulanga era paleedi gye zaakoma okuba ennyingi n'emisango abayizi baalagirwa okuleeta obusa emmuli ebitoogo essubi n'omusenyu ogumu ku misango egyasinganga obukulu bwali butasoma ku sabbiiti ng'abasomesa tebeetaaga kugayaalira bigambo bya mwoyo waliwo olumu bazibumbira lwatajja ku kkanisa kubanga enkuba yakeera kutonnya weewaawo enkuba bwe yakya yagenda mu kakanisa akaali awo okumpi ku kyalo gye yavanga enkeera abasomesa baamukwata omusango gw'obutasoma ne bamuwa ekibonerezo kuula amalungi kwali kusigula muyembe ogwali awo ku lusebenju lw'effumbiro ly'essomero n'emirandira yali wa kugikuulirako era musajja wattu kino kyamutwalira ennaku ennungi 5 namba nga nno akeera nkya nannyuka ggulo kati olwo yasomanga ddi basomesa babugumyeko abaakatono kyokka ekibonerezo kino tekyamuluma nnyo kubanga buli mwana sabbiiti eyo yakeeranga nkya n'atandika okuyonja ebweru kubanga baali bajja kukyaza omugenyi omulabirizi w'amasomero ng'awerekerwako ow'eggombolola essomero lino nga teryemenkolerwamu naye ebyembi bisekerwa naawe bwe watuukangayo ku ssaawa ezo ez'omu ttuntu n'olaba agawala agakulu bwe geetemaggula eno nga bwe geewodola agalenze entuuyo nga gazisaza bibatu bazibumbira okusoma kyeyava kukazaako erya kutuyanya waliwo bazibumbira leyazza ogwa Naggomola baali mu kibiina mu kutuyanya oyo omusomesa yali yakamala essaawa nnamba ng'awandiika ku lubaawo ate n'abaana abaali bakoppolola baali batandise okwayuuya nagali agasajja agaali gatudde emabega gaalimu bisisimuka bazibumbira n'atulika ng'akata n'aseka abantu bonna n'omusomesa nga mumutwalidde kwe kwekanga omusomesa kwe kukyuka amangu ago n'abuuza nti ani oyo amwenyereketanga ekikutuzo ekirabye eyeeyalira ye yakyuka emeka kwe kukyukira bazibumbira nti gwe kano akaana ako akamwenyerekesa omwenya bajjula ye kiki ekyo ky'okweka bazibumbira yali atadde engalo ze mu kitabo ekyali ekibikkule ng'alinga aliko kyakweka okutemya n'okuzibula ng'omusomesa amupasa oluyi mu mpulukutu bwe kapa oba bweppa kyali badde bweppa lwamuzukusa n'ab'emagombe nti nnyabo mu kasiitaana akaddirira yabuuza bazibumbira ekintu kye yali agezaako okukweka kaalabika ng'akali akabaluwa akaali kawandiikiddwa ku lupapula olwali lukuuliddwa mu kitabo ky'okubala sijja kulimba nti ebyali mu kabaluwa ako nti nabimanya naye yali evudde wa muwala ayitibwa Nalumansi eyatuulanga okuliraana bazibumbira Nalumansi ono yali muwala mulungi mubalagavu n'amabeere g'omuwala ono gaali gatandise okufukamira
awo nno buli mulenzi eyamulabangako ng'amalusu amiramu. Buli yalabanga ku Nalumansi nga amalusu amira muganda. Abamu bagamba nti eno ebbaluwa eyasangibwa ne Bazibumbira yali tagiwandiikidde Bazibumbira wabula yali amuwadde okusomamu. Abalala bagamba nti okwo kwali kulimba kubanga akalenzi kano kaali kalabika nga kaliba ka mutawaana anti akaliba akendo. Ebbaluwa eno yaleeta emitawaana mingi mu ssomero lino era yazaalira ddala eminyira. Omukulu w'ekibiina omwami Kisuule ye yali ayagalira ddala kugoba bugobi omulenzi ono omukaba bw'atyo ng'olwo essomero lwe linaalongooka. Omukulu w'essomero n'ateesa ekibonerezo ekirala kubanga yagamba nti akalenzi ako newankubadde kaalinamuko ku ddala oluusi n'oluusi nti naye kaali kalabanga akaagala nnyo era nga kalinamu nnyo essuubi. Singa tekwali kugamba nti akusinga akukubya gw'okutte, Kisuule teyandizeeyo kutunula ku Bazibumbira era yamala ekiseera ng'amunyoolera ensingo. Bazibumbira yasonyiyibwa ogw'okugobwa mu ssomero wabula yatumibwa okuleeta emmuli 8 enkya n'eggulo okumala ssabbiiti 2. Omuwala kawandiika bbaluwa ye yali abutaala kubanga mbusi ye yali kusigwe baakwata n'ebbaluwa. Kyokka abasomesa nga bamaze okwegeyaamu baatuuka ku kukkiriziganya nti essomero lyonoonese era ne bayisa n'ekiteeso nti ebbaluwa zonna ezinaawandiikibwanga mu ssomero lino zijja kusookanga kusomebwa. Buli mulenzi n'aweerebwa okwogera n'omuwala omu mu buli ttuntu. Abawala ne baweebwa omuti gwabwe n'abalenzi nabo ne baweebwa ogwabwe. Nga tewali ayinza kweŋŋanga kusala mu mbuga ya munne mpozzi omukambwe Namige. Si ekyo kyokka naye era abalenzi bawerebwa okuweeka abawala ku bugaali nti nga bajja ku ssomero oba nga baddayo eka, wabula abamu babaweekanga naye bwe balaba nga banaatuuka ku ssomero ne babajjako ku bugaali ne batandika okweddusaddusa nga baweevuuma ng'abava okudduka. Omanyi essomero lyali lya kkanisa era abasomesa baalaba biri bwe bityo kwe kutera okuyita omwawule ajja abuulirire ku baana bano. Era omwawule teyali mubi, yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Ng'amaze okwegayirira Katonda ebigenda okwogerwa biwulirwe n'amatu gaabwe ag'okungulu n'ag'omunda, yayongera okusaba Omukama ebirowoozo by'omu mutima gwe n'ebigambo by'omu kamwa ke byeyongera okusiimibwa mu maaso g'Omukama omubeezi era olwazi lwabwe. Yalabula abaana nti kasitaani we kali akagezi mukagenda ne katega obutego nti nno ku mutego okwo ne kateekako ekissi nti okumanya nga ka kitalo nnyo omutego kagukweka ti naye ffe bwe tuva eri nga tumantaala omutego tetugulaba, tulabako kissi nti naye oluba okutukwatako bwe tuti tukwata ku mmanduso nga twewuubira kuli ku mutego nti era olwo nga tetukyayinza kuguvaako kyokka nti waliwo omuntu omu yekka ye Yesu Kristo ayinza okutuggya ku mutego ogwo. Awo we yawunzikira n'agamba nti edda naye yagwako ku mutego, emitego gya sitaani egyo okutuusa lwe yakkiriza n'alokolebwa nti kaakati awulira eddembe lya kitalo mu mutima gwe. Okumanya omusajja yabuulira yamala essaawa 2 nnambirira era yagenda okumala ng'abaana 10 bweddu bakyusibwa. Bazibumbira naye mwe yagendera era nga yeenenya ekibi ky'okumala sukaali eka, ate waliwo akawala akalala ko keenenya kuziimuula n'okutta kagoggo. Waliwo abeenenya naye nga batya bakitaabwe.
okumanya agamba nga mukalazi eyagamba nti ho omwami we waffe ajja nkube ndaba yagamba nti lwendyepanka nti ndokose ndisula bweru. Waliwo era eyalangibwa ebibi mu kuba n'omuziro n'okugenda okwabya olumbe lwa jjajjaawe. Ate abalala nga bagamba nti tebalaba byebalokoka kubanga tebaali babbi ate nga tebanywa mwenge ate nga tebaagala na bawala. Naye Kamawejje ke kaasinga okusesa abantu bwe kaagamba banne baako nti oyo omusajja oyo gw'omulaba oyo yeepanka bwepansi. Nze nawulira abakulu bagamba nti oyo yali ageya nnyo abantu mbw'ate abatali banzikiriza ye nga tabafaako mbwera yeewaana nnyo nti ye mutukuvu nti ate ne mukazi we alya nnyo amagi. Munnanga nti ozimanya ensigo tezaagwa ku ttaka limu. Yesu Kristo olugero lwe yagera ezimu zaagwa mu maggwa.